Bampita Omutoro Omubwat 34 owabukedde TV teri kuzannya. Yes. Waliyo post etambula ku social media okwo. Baluwa gyendabyeko nga wawabidde Gravity omutujju. Police emunoonya eya Jinja Road. Yes. Kyekituufu ekiriwo. Gravity nga yakava mu bizibu nga wayiseewo wiiki ng'emu n'ennaku nga 3. Gravity yali talina ssente bulungi nga abadde mu kuspendinga ate nga talimu kukola. Nze ntera kuba n'emirimu, abayimbi ntera kubawa emirimu ne bajja ne bakola ki, ne bayimba ne bawaayo akasente. Tuli mu industry y'emu entertainment. Ku ennaku z'omwezi nga 3 mu lumu nkubira Gravity ku makya. Mubuuza Gravity kiri kityanga ndi bulungi oli ku sande onajja n'oyimba nti mwana wende ngenda kujja kube mu kaawo ne tukkaanya ajja kujja imbira milioni 2 ku milioni 2 ko wasisivira Lugoba ekawempe nimbaawo ne celebrity night buli lwa Sunday. Kati Gravity mugamba omanyi blood ogenda kujja oyimbe mbukale kati ngamba ngenda kusindikira kaka kadde deposit then sente nero ogenda kujja ki ozisange. Gravity nkwata sente musindikira sente okumusindikira sente nga batemyeko biki obimanye ebyennaku zino na receivinga emitwalo 9 mu 6 cash nga 3 mu lumu kwolwo lwennyini lwamukubira essimu kwolwo lwennyini nga 3 mu lumu October nga ina okuyimba ennaku z'omwezi 3 November guno omwezi nga ina okujja ayimbe. Kati Gravity neninda nkoze poster nkubye zi drive musajja nkoze zi banners zitaddeyo naze ku social media. Gravity agenda kuyimba. Kati olunaku olw'okuyimba lutuuka. Olunaku olw'okuyimba lutuuka nkubira ku Gravity ku ssaawa 4 dakiika nga 4 ekiro ate saamukubira kubanga yali akimanyi. Kati nze ntera bakubira ngamba w'obudde kubanga tuba tukoze endagaano tugenda kuyimba ngiyesi wali. Kati mukubira nga muwa time yayimba. Gravity ogenda kujja oyimbe ku ssaawa 7 n'ekitundu nagamba mwana nze siri wo boy kyokka mbadde ngambye ne Kimura akuntegereze nti sigenda kubaawo ngenze ndi wala nema nti azannya ne mugamba Gravity obadde okimanye toliiwo togenda kuyimba n'otantegeeza ate olwonza yalanze nenteeka mu ssente ne ssente zange nti kati funawo omuyimbi awo omulala nze akasente kankudize sente zo ekiro ng'omuyimbi obola just ziba sawa make a difference ya budde ki omuyimbi ajja alyoka ayimbe. Gravity alyoka ngamba ngenda kudiza sente zo ogiro n'onyome ne ngamba kati gwe nfunira omuyimbi agenda mu budget yaffe nga mulungi ajja kubeererewo nagamba mwana nze siri kyali w'abayimbi. Nimugamba Gravity byogera obitegira owewuliriza ng'oyogera naye ziri mu ssaawa meka ng'olwozi tuli mu ssaawa 5 nga tuli ku simu ezekiro ng'omuyimbi n'okuyimba ssaawa 7 kitundu ekitegeeza omuyimbi n'okutuuka ku ssaawa 7 ayimbe difference eva ya ssaawa 2 benina okufunira omuyimbi. Gravity teyaddamu kukwata simu nemugamba kale togenda kuyimba kankukubira abakyali bange abalala bajje bayimbe naye nsindikira ssente ezo kubanga sina ssente endala ne short notice gyompadde abantu bagenda kwonoona ebintu by'abendi. Nenkubirawo kamiliyoni namukubira in fact nga ali ku nnyonyi ndi mu kugenda tali mu ggwanga afuluma ggwanga tasobola kubaawo kubanga bebayimbi abaneneko basobola okujja ne bakola kintu bakavaringa ekitondo omuntu n'atejjusa. Nenkubira abayimbi ba John Black ne John Black nangerezaako kukubira ku bayimbi abalala. Nenkubira Karo Kasiita nenkubira banina Rose nga abakazi nti makeup obudde bugenze sisobola. Kati awo wenkubira Acidic Vocals jukira kwali ate nga abantu bamwagala. Kati wenakubira Acidic Vocal nangamba luddawa nemugamba yali yakavaawo nga yakava mu concert in fact nagamba oli kyali wange kanzije nkuyimbire naye kati mbasirina bargaining power olw'obudde bwe nina nga buli short omuyimbi sente zagamba zekola ki zenina omuwa ani yakugamba anti nakubira Acidic Vocal kati nali sina bargaining power nga alina okujja abe ojjukira kubira abayimbi bonna tebaliiwo obudde butondo ssaawa 2 ogamba minti jange oyimbe gotawadde appointment. Kati difference yali ya ssaawa 2 kati Acidic Vocal mu bayimbi bonna benakubira yeyakkiriza okujja ayimbe okuntaasa kati yawo nali sirina choice egamba ngenda kuwa sente zino wabula olw'okutaasa ebintu by'abantu n'ekifaananyi ky'ekifo obutono na bintu nalina okukkiriza sente ono zangambi bwe batyo Acidic Vocal najja n'ayimba abantu ne bakakkana banyumirwa kubanga bwe bajja ne balaba muyimbi aliko ne banyumirwa. Kati netuvaawo
then kati Gravity sente naganda okuzinziriza obudde ne bucha nagamba kati amaze okucha nagamba in fact ingaziweza ku saa 8 obudde obuyimba nagamba buladi wamukubira nakwata yaddamu nakwata kati sinawe sindikira sente naye yiya oyite mu lunaku luno encha tujja biraba nengambe tisoke enkera nekubira Gravity nakwata njazikuwa nefuka njazikuwa natampa sente ni waita wiki emu natandika okusindika obusente mu butototoli 2 3 4 2 natuka n'okunyombesa audio jaziwulira boba twagala sigenda nazikuwerako ddala munankola ki Gravity agamba mugagga aina sente abayumba twagala fenda twagalaga ku ma TV lwaki abatanziriza sente zange kati kye neetaaga right now kubanga kati police gye biyingiddemu njagala ampe sente zenamuwa ezo sente zimaze weeks mmeka mwezi mulamba kati zandibadde zikola nga zikola sente endala zizaala amagoba agenda multiplyingamu then ekirala nakuba poster nenkola banners nenkola drives zali drive mukaaga buli drive nakikuba ya mitwala 3 ochegede ajjo kuyiba then anzirize ne sente zenawo omuyimbi ayajja nayimba milioni 2 ezo inze mu mkivemu ate zino zabadde kuwangako ebisatu ebibiri byogamba ati kati ebisatu ebibiri kati tizijja kubanga bwaba tubatula okutandikira ne kwezo naye ziri akyabanji bwa sente endala mu maaso already tanaba kumala sente nga bazina okuba ochegede naye still obudde bwamaze nga tampa sente zange bugenze kati ezo sente zandibadde zikola ze businessman infiirwa then ne losses ziri zonna ino zicoveringa bwatakikola tugenda mu court ne bu audio obumu badde mbawulira nga agamba sente zongenda zikuwa kumande ngenda zikuwa luno lunaku lindako bulad nga bwe nkugambye abadde anfuuli nga nfuulisa ampise mwana muto njazikuwa luno njazikulu n'atazimpa olwaleero lwenyini abadde angambye sente ekisembyeyo nangamba ngenda zikuwa olwokubiri nga mukubidde ku weekend yali angamba kuzimpa Saturday nenninda kati bwe mukubira Saturday ngamba ngenda zikuwa olwokubiri nengumiikiriza olwokubiri leero kumakya nemukubira nangamba ngenda zikuwa akawungeezi olyo naye wiro jajjiwulira akawungeze ne katuuka n'atampa sente zange nagamba naawe omalako emirembe lwaki okubira nnyo amasimu naye njagala zange mwana otegera we are hustling tuli bavuuka mwana bahustling okufuna akasente ako naye aveeri n'akozesa olukujukuju n'obusiru okumanyira abantu okubba ebyekisiru ebyo byesaagala kati ekyewuunyisa enkeera nga maze okumuwa sente zange ng'aganye okuzinziriza yakeera mu video shoot yali akyusa engoye ate n'ekirala yagita abantu baali bangi ba TikTok bannamawulire baki ng'agamba yabawa sente era ne video yenyini agamba nti agiteeka mu miliyoni zaali 10 oluyimba lwolwo olupya n'engoye zeyakozesa zaali za bbeeyi munnange kati nze sente zange aganya ozinsasula olinga agamba sente ze zizakola video ya Gravity sente zange zizakola video ye otegeera ayina okutegeera webuze lwaki ayimba ennyimba tezikyatambula ennaku zino bikulimu by'abantu kubanga ekintu kyokola nga tekiriko mukisa teri asobola kukyaniriza ne Katonda takiwa mukisa okutambula naye wamukolimidde nga lwaki sikolimira omuntu alemera sente zange nze abaana abange banali ewa Gravity amanya abaana bembaka bemperera abamanyi oyo buyi nina musajja wabuvunaanyizibwa mwana guno mulundi gwakumeka nga okolagana ne Gravity ndudde nga nkolagana naye naye lwakuba nti era wambirigo era yasooka n'okumpa emunda mu deals ezeswa tukola nakubulirako one day namuwa warning ne Gravity oluddamu okumpa emunda nja kukusiba yakuwemulirawa ngampe mulanga mutwala mu shows ekiro ngampe mugamba Gravity n'okuyimba n'ekiro kakikuwemula olinga kino wakalya kino ajja late omuyise ku show ajja late okutuuka aba muvumyaganye mukoze eki buli kimwe ekitiiko gamba nti kyambirigo era namulabula nika Gravity njakusiba toddamu okumpa emula nze ndi musajja wabuvunaanyizibwa naye ndowooza talina sente yankava mu bizibu lwaki tomusonyiwa lwaki akwata sente bw'aba kimwe tagenda kukola then yewala ebizibu ebirala bw'oba okutte sente z'omuntu jangu oyimbe bw'oba tosobodde sente zimuddize waba abadde mukwano gwo Gravity wuuyo agamba alina sente waba abadde mukwano gwo senga yali azina yandibadde yazikuddiza oyo si kyali wange mwana bw'oba oli kyali wange oba toyagala munno ate omukole ki omusuule jukira eyo business mwana wenkola nina ba partners abalala benkolagana nabo kati enkolagana yange ne ba partners bange era agijjeewo basubira nti nze sente nzijja mu kampani nezitwala walala naye omuyimbi omulala waba yajja n'ayimba abantu tebayonoona bintu lwaki oyagala amagoba mangi kati galiwa sente ze nawe oli omuyimbi tezaali ku bajeti yange
nakwata mu ssente wabula nazijja mu bintu birala. Lwaki musasuze za drive? Ante za drive of course nali mulanza alina okuyimba. Kati bw'aba teyayimba ekitegeeza ssente zaafa. Otegedde? Those are the damages enjogerako. Ssente zaafa teyayimba. Kati bamulopye ku poliisi yawa? Ku Jinja Road yeetaagisibwa by Friday eno ajje bamwetaaga. Singa talabika? Ekiddako akimanyi. Tali waggulu w'amateeka. Balaba bakwata Kimenke ayogera ne President Museveni ne banywa kacaayi. Kati mbadde mbuuza eno Sunday yo woli siriwo ngenda kuwa ngenda zikwa kumande kumacha anti omusajja ali mu kuyomba ani kataina kyakola ne bwayomba ne bwakola atya omama lw'ekitu ekituukawo nga tolina kyakola sajja ali mu kuyomba ati wulira kati bwayomba akola eki era alina linda ne bwakola atya ne yeetooloola n'akola atya sente zo za mande kumacha kubanga kati abadangambye eni noyimba Sunday eno siriwo ne kati nesaza kati siriwo ndi wala ndi wala kati omuntu kwena kambye okuweereza sente yali Kampala ate kati wuyo naye ampanvuyiza siri Kampala so ayimba nkya kuba enkya Sunday enkya Sunday yes kubanga wabaddewo omuyimbi gwe tulanze kati nga sente z'okumuwa teziriiwo nga tubadde tusigulidde ku ezo kati ng'alaba nti kati bwe ziba teziriiwo nti awo balina okugattawo ojja oyimbe andi teziriiwo ate saagala kamiro okimanyi nazo zano zitwala tokimanyi ebyo byammwe naye kubanga si byammwe naye zate mumanyi kitegeera saagala kamiro gwerinda ku mande nzikuwe onyinyonnyola ennyo njazitwa jaziba bubi omala kuweerezayo emitwalo 10 nenkuweerezayo 5 owaayi ekyo nakyo nkisobola naye ku maana era zikira ku makyanzi kuteereko ebirala muyiiye. Good night, love you.